Joe, Dr. Hajat Kulthum, Nebawe Akram Gumesiriza. They parted ways. Baji ended in tears. Baya ukanye. Kola bibyo baya udentamu. Baya udentamu n'ekisenge. Kati awo ne tutandika ne tugamba ne ffe buno obufumbo. From day one, bwali bwaki bwakatambala kusiba ku maaso. Batandika okwedeetinga 2 mugumu. 2 mugumu Hajat Kulthum omusajja amusanga ku social media. Omusajja mbu by then yali South Africa. 2 musawo wa Kinansi. Mbu engineer. Ne twamubuuza nga Hajat omusajja mukubireko engineer. Banaye omusajja yebase nenda mukubira. Banange omusajja muve ku mwami wange. 2 ne bakola emikolo. Omusajja n'aleeta emmotoka n'agiwa omukazi. Motoka ki? Yali Hyundai. Naye ng'eriko number plate za South Africa. Ne tugamba Hajat agudde mu bintu afunye omusama. Naye nga bwe tubuuzaako ab'e South Africa aga oyo bamudipotinga dda alina gwe yakuba akatambaala ku liiso n'amuyita ku litalaba n'akubako akasente netugamba Hajat okuva emmotoka bwe baagimuwa ku mukolo yasemba gituulamu awo nga bagimuwa. Tagituulangamu simulabangamu. Tomulabangamu wagivugira oba toliiyo? Ate nga nze buli mukolo wajja giramu eri Prade yali ey'omugenzi Muzaata. Mwajjira. Eno omwami mwe yeetabalira bwa. Yalina abaana bameka mu Muzaata? Muzaata yali alina omwana omu. Kyokka akiramu tamuzaalidde. Era tali muzaalira. Waliwo awo oluvuuvumu lwalingawo kimanya yafunye olubuto. Awo baali baagala kakasansi nti mbaagala era n'olubuto lwe mwagala twalufunye. Kati baazaala? Tebaazaala. Olwavaamu? Simanya awo Kulthum bw'aba yagamba nti yafunye olubuto nga yakiranga. Lwaki teyalanga nga tazadde? Bwe luba lwavuddemu oba n'ogamba nti byagaanyi. Pozi mu byonna nze kyendabamu ekikulu ennyo kya mmotoka naye ebisigadde anti ebyalingawo nga abaasooka okugamba Hajat wapapye omugenzi wapapye omuzzaako. Lwaki? Ate ekyo teyapapa. Wagudde mu musajja omufere nga Hajat tawulira. Nti love is blind. Ate nze Hajat simunenya. Bw'oba ofunga ofunye omuntu wo ng'omulina mutinkize nnyo ng'omuyina. Bw'aba agenze abantu oddewo bagambe nti byaganye kati tuli tuti ku kino nga bwe yakoze. Naye nze kyemunenyamu kuba nti yaddira obufumbo bwe yafumbira nnyo ku social media mu public. Ate oba omukwano gwali wakati wo naye ate kati lwaki wali abantu obibateekamu eno ebbali abo baba basunzi tebaagaliza teriyo muntu aba ayagala obeere mu mbeera nnungi. Ekyokubiri nze kyendabamu ekiro ekyogamba mbu yawasa yegira mangu. Obusiraamu bulagira oli oluba okufa nga wakayita ennaku mbale onaafumbirwe. Anti Nabbi yali alina kye yali atangira obwenzi. Kuba namwana olwo ayinza okutabuka nga takyalina gw'ayisa baamanyi nti oli yagenda atajja kudda nkya. Ate nebyo gamba mbu alwewo bagambe nti alindeko alaba oba anadda. Bw'aba afudde aba afudde. Ensi erina okugenda mu maaso. Kati singa lyali dduuka era bandirisibye kumala mwaka. Ng'emmotoka tebaagamba ndekerawo gitambuza kuba yali yiye. Kye tulina okumanya kimu kyokka nti omukwano oba obufumbo bwandibadde bukuumibwa nga bwammwe mwekka ababulimu oba omukwano abagulimu. Anti obufumbo bwano bubaddemu red flags nyingi. Ebyo tebigasa bwe bibaddemu gwe ky'oba okola bwe mubeera nga biri wakati wo na mukyala wo. Ebirala byonna mwe mubyemanyira abalala nga tebabimanyi. Naye bwe gamba mu red flag n'olyoka gamba kye baamukoze munayenze kati ndi ku kino nfudde nze olwe nga oli naye abyongerayo. Ki ekiddirira? Ekiddirira kutandika bitema. Oyo kugamba baatulimba dda nti Akram yali mu engineer. Waki? Tetumanyi.
kati ate osobola okumanya gobeera nti oli dokita naye nga tomanyi dokita kigoli koze waliwo n'olwo abaatugamba kaawo abamawulire tugera kukima inginiya ku airport netusula wabweru ku mwenda n'atuuka ate yatuuka twamusangawo okola ki nga yatusooseewo yali yazedda enyonyi temwagiraba ngaemuleeta kati nze nno nkubuulira oyo gaayi alina ebintu bibiri katonda bye yamuwa okuwoomerwa okutambuza fooko oyo akoleza ezika omugaati okukamala era kyekintu ekiyinza kyomugamba nti awaliwo empologoma naye n'agamba nti wadde bwerinze nja kuyitawo nebbali nengeddewo wali enankani atega ekibatu kyekibatu akitega because naye emmotoka yennyini gye yali awakulusumu akusala amalodi ng'evaako tojjukira n'oli omukazi eyavaayo oba yali neeko yamugidde jambi bwe bityo bwe bibeera nti naye ate ekyo nakyo bwabanga yagimugirayo ng'amaze okufuna gundi ku lusumu anti kati kitegeeza kati ku lusumu yali alina okwekyekinga nti lwaki omusajja andekawo n'agenda n'atandika okutemesa kuba naawe olina okwekyekinga ngamba nti sibanga waliwo ekitawera naate nze nga nze nfunye ku lusumu mba nkimaze ate kikyatalina ku lusumu gwe bamutunuulira eyo ajjudde yenna si beauty si size ne bwogamba nti njagala bagasambigane na erisambi lya ku lusumu naawe olikuba bukubi kifaananyi n'oliraba ye yennyini nyini ogamba nti njagala omukazi size webbeere bweri n'olikuba akafaananyi n'okooza n'ogamba oyo nkimaze kiki personality ne sente kakati ate alina kubanga era sirowooza nti gundi Akiramu yabadde alabirira ku lusumu yadde kati Akiramu sente abadde azija ate oba bamugjayo dde eri ne bamuzza oba abadde ekyabadde kyamutwala kati Amerika ate mu Amerika naye abadde avuga motoka za ddwaliro si uba nedda bampadde information wa mu Amerika ngenda mukunyumiza abadde avuga uba yavaayo kati linda kutugera kutuuka ku mulimu n'ebyaleese ebyo byonna anti nze byembadde mmanyi Akiramu waabadde wano e Kampala nga tolaba nga bagaya inginiya nga tolina bizinensi ye gy'omanyi tosobola bamuyita inginiya naye ate waliwo ne gye bamuyita naye nga ayinza okugatumiitinga emunyonyo omaliriza gwamuwaddeyo $5,000 egy'amafuta gwe yayise tumiitinga emunyonyo ku bizinensi ate ku bizinensi nemubeera awo muba mutudde awo n'alaba ayitawo namba kibatu ng'obwongo bwadduse dda baŋŋamba nti era ye takasuka lya jipiiro aleruka ola ono omwana Dr. Kulthum gwe yali abudaabuda Nicole oyo yamugagambula yagamba baatega butezi kibatu omwana yagamba yali asobola okugamba nti yali ateze kibatu tebakulimba naawe tebakulimba nti oli kati ne mutabani ne muwala wa gundi naye era bwe yakola wa Kiggundu ono ku Kiggundu Meja Kiggundu omugenzi omwana yabeeranga ne Mama Fina era gundi yali aweereza eri Alabongo omwana yawona buwonyi atandise mugamba amugamba mpereza ku kino mpereza ku bbeere mpereza ku kino teyawona muwone kati Akiramu awe South Africa yali takyasobola kuddayo awo afunye empapula bagamba era ku lusumu yeyamutaddemu ez'Amerika kati kyenva nkugamba nti ate ku lusumu okuteeka Akiramu ku nankani ng'amaze okukimanya nti yatomera ku lusumu mugezi anti waliwo olumu we namubuuzanga ajja ti ngozeweko omwami ali bize olaba obugezi bw'obukazi oyo mugezi nnyo takola kintu kiweebuula bba wadde yali amaze omutegeera nti mufere ng'amaze okitegeera nti muyaayi kati n'atandika mukuumira awo ng'amugaanira ne bwogamba bamugamba nti ku bya politikolo biki nedda bamuwaayira bannange bamuwaayira naye ng'amazima yali agamanyi nti nno oli yasiba ekisenso ne bamugamba ku kyamuwala wa gundi oyo muwala wa Mama Fina ngamba nti nedda bamuwaayira ate ebirala nandikkiriza naye ate ekyoyo nange ekyo nkimanyiiko tekyaliwo bamugamba omusajja atemesa bannange
mulowooza kati awali abantu batemesa omuntu tapaakinga wooko tosobola kupaakinga walinga ogenda kugula bintu eri bwoba nga wabadde paakingi nedda bannaye temunjogerera ku musajja wange bwe mutyo bannange mulimba kituufu omusajja ajjayo ebisono amajambiya watuuka kantu ako ng'olwo kiki nze nga takinzigirangayo muleke bannange kwogera kulowooza omuntu ngoyo ayinza okuva ku nze n'agenda nti ataatuuka okukwata ejjambiya awantu nga oli amulemesezza nedda bannange kakati nga ate ataatira omuntu we era bwe yamala okizuula nti mufere ebyo byonna bitegedde n'ayiiya engeri y'okumwejjako n'amuteeka ku nnyonyi omanyi ate nammwe temulina kye mutaamanya ajati ku lusumu okuteekawo gondi awo yakiramu akiramu yali gundi backup nga atya abantu kumanya nti bwe banaamanya nti nalina omuntu gundi ng'ate omuntu gundi yali mukwano nnyo gwa gundi bwe banaamumanya sikategedde akiramu yali backup nga waliwo omuntu omutuufu ali mukiwo ali mukukoza munva naye ng'ono abeerawo backup nga kifaananyi bufaananyi naye era oluvannyuma nga naye agira n'akoleza ezzika omugaati n'amubegerako naye ng'oli nga banagamba nti naye Sanchez ate nayagala mukase Matimba kati nga ekyo kyono nga bwabeera awo bajja kugana nga nedda ssebo tumumanyi tayagalanga ku mugundi oyo gundi ku lusumu ayagala Akira ng'oli tebasobola kwogera kiri kakati fa nti waliwo seeka fa ababimanyi kyova olaba twasirika nze kati sinza kwogera ku lusumu kujebi amaze kulisuma nga sinza byogera amaanyi mangi nga bamugoba mu nyumba naye nga taseguka nga tolina gy'omuzza amaanyi mangi nengayi Akiramu gwe mmanyi nga talina maanyi nga tolina gy'oyinza kumuzza naye nga ku lusumu ayogeza amaanyi wali olumbe luba lwakubaawo akulaga lulina okubaawo ate era nga lwaliwo ate nga lwaliwo nze nkugamba nti lwaliwo ye yano yali backup kati nga ffe tetwagala byogera bwegirita yatuuka nanga kale emmotoka bagituwe mwatambulira eyo TX oli naaga ateina gyeraga kakati nze nzaalwa Kawempe nkulira wa taata wa muzaata nga bwe tuzungira n'abo bamuzaata bennyini Bayisima ne Musa bonna abooluganda kakati nze nandyogedde bingi naye njabbireka naye nga tumanyi kati byonna embeera yaliwo ne bonna n'obufumbo bwabano bwe butambuli tubadde tugimanyi bulungi kati nga nze sinza kuyingira mu bintu ebyo bagambe nti ate noono yayogedde ebyo eyali munne wa gundi waffe tuli bantu abakulira ku kyalo ng'era ffe jjajja akugamba gegenda ewa muzaata wali muzaata ng'abeera mu taata waabwe yalinga tumusanga mu woteeri ya Saalimu nga waatuula mu kanzu ye enjeru bulungi nnyo atudde omwo kati ebyo bye byaliwo kati ono amutikko mujja wano amwewonye kyokka n'atuuka eri omusajja bangaye mbu yadde alabirira bagundi bamawube kati atuukayo omuzungu yakuba mu kampani ne bamulikomendingira omukozi anaalabirira mutabani we mutabani Kimawube ali aho koli nayanza obudde obulayira Mawube sibulina ng'ate maama waali nsobola omulabirira kakati ate n'ayagalamu maama w'omulwadde n'ayagala maama w'omulwadde maama w'omujjanjabi kati kampani ekola ejja ekole gundi supervision oba omulwadde afiibulako bamulaba nga yasuze wa maama wa mulwadde era poliisi emunoonya bagambye asula mu mmotoka ennaku zino ne live akola era yataddeyo akayimba kakafeera akolima mbawonye biki nedda nti ate bw'anaayogera ensi gy'alimu nze ate nawulidde ngamba nti n'eyo yennyini ate taliisa maanyi alina kyanoonya kati ekyo ate mu Amerika tekikola waakiri otta omuntu bakufiirako abakazi baayo booli bw'aba yakutte mukazi obula ne bapulezidenti mukubatiisatiisa babateekako kyagwa kutta omukazi bonna baarakeri bonna batayisoni baani bonna olaba bazze babakwata mu ngeri ng'eyo so eyo embeera ejja kukola ki naye Akiramu survival life eyo anaayagivaamu atya ajja givaamu kubanga takula ajja kusibiramu bajja mupakira bajja muteekako bamupakire bamuleete
ate ku ground bwanadda ku ground anti kati ono yawandiise ebbaluwa mukuuku bwe guti yagabye kopi ozimanyi obungi n'agabira bannaddiini n'agabira management fraternity yaki ey'obusiraamu eyaki bonna ne Trump yamuwaddeko kopi era yo ennyonyi yeetokota bagamba yongeramu amafuta buli bongeramu amafuta ne bagamba tunaatera mukwata yongeramu amafuta bamukwadde bajja muteeka ku mpingu bamutuuse nankani nga ekitereke yembeera eriwo omwami ayagala nze ndina mukatono ekagati kati tusuubire nti kati ekiddako step ya Kulusumu eddako mikolo gya musajja abaddewo mu kisiikirize nze simanyi ebyo sijja byogerako naye nze amagezi ge nawamuwadde Kulusumu nti nga bw'ova mu kino buli ovanga mu heartbreak topa kukanga kuteekawo kiddawo abantu bajja kusekerera nti ono ye yabaaki yakamala okufuna kino atadde mu kino abwasooka alaaze yeseetinge anomalizinge oluvannyuma bwe bw'anaamaliriza aleete ekintu nga buli omu alaba kipya kikubayita okwaniveiringa amaanyi jjukira mako omujjukire alwena mako ono gwe twabanga naye yabomba yaŋŋamba mbukusomu yazaala abalongo n'akiramu ne muga naye abalongo bakulira wa regisita abalaba bwaoli mukazi munene oli neiba we siri neiba we naye byaliwo mbu era baafuna abalongo naye kyesitaala nanti kati ebyo tebiyingiramu ate omanyi tetwagala nnyo kuyingira mu maka g'abantu kyova laba ffe tusavaivinga litayinza kuvaayo n'agamba nonyingirira n'okola ki ebintu ebimu byobireka bw'abanga yazaala abalongo ba teyabazaala ebyo bireka ne biba bya nsonga zaabwe za muki za munda mbadde neerabidde Kongs Mako Williams Kongs yazadde alina abalongo saalongo togamba nti alina abalongo yazadde abalongo ogamba alina abalongo yazadde abalongo naye tukwa oba mukyala we yazaala abalongo mukyala we mukyala we yamuwadde abalongo mukyala we yamuzaalira abalongo webale nnyo muzaalira munnaffe abalongo n'ekitabo akikwasizza maanyi etitali ku maanyi ga mugongo ali mu kitabo asome ekitabo akitwale mu maaso negundi abantu abamu singa bwe bagenda kakati ngoyo bwe bamufunira ennankani essente ezimutwala ne tiketi mu Amerika kiwandikoze nga tonatandika kukwata fumu lya jipiru na labongo kulizunza nnyo wali okutandika ofuna kyosoma bw'omala okisoma kikwanguyira okufuna kyokukola yayiga manyi we yatuukayo bw'ati n'agwa mu mukazi mugwa mu mukazi abaana ate ndowooza ng'emyaka gye gimu nga bamulabanga boy nga balabanga saizi yaabwe ojjukira we yasibira akaviiri hangaga mami see our brother is here painting here Mako n'agamba asijja kumanyiirwa si alinamu olugezigezi ebyo byonna birina obigumina naye ate kakati nze kyenalaba nawano wennyininyini ensobi nze gye nalabawo Kulusumu ye yakola ensobi eyasookera ddala okwanjula Akiramu Kulusumu olowooza alina emyaka ng'emeka Kulusumu ayinza okuba akoona 39 oba 4 yali bba waani yali mukyala waani wa omugenzi Sek Muzaata olowooza yalina emyaka ng'emeka Nzaata yalinga 7 kati ova otya ku musajja ow'emyaka 7 ate n'oyagala wa myaka 35 tolaba era nti naye yessa omuntu abadde ku kaliba oba mu status eya Seeka Muzaata bw'oyagala ate ali mu status y'okujja n'alimba wuuyo yatuuka na kumulimba mahale n'amuwa bidoola ebifu naye ate n'amulimba n'ennyumba ebuziga kakati ate kyenasinga okwewunya ye mukyalo ono atambula ku Lusumu atambula nnyo agenda mawanga eno agenda eri ng'era ku level tomanya nga dola nfuna namu nga bakyakulimba ebicupuli ndowooza olaba level kwe yagwa anti enkugamba nti level wakka level omusajja ne bw'aba yinginiya ng'ate muto ku ggwe yali amunoonyaako ki Akiramu aweza emyaka 4 kakati yali omukazi ow'emyaka 35 oba 30 onoonya ki ku musajja yenka ali mu myaka gya Akiramu kujja kumubonoonya bizibu bakulimba emmotoka bagitwale ate no yamuwona yali asobola n'omugamba nti njagala Range Rover nti ng'agenda agipangisa wali nga akwata obukadde 3 n'ekitundu ng'abuteeka wabutadde nga bamuwa nti agipangisiza wiiki mwezi kyemwebazaako kyeyamuwonerako butatwala maka ga Seeka ate Akiramu yali asobola okugamufeera anti nkugamba nti ebizibu yali ayolekedde kyenva mugamba nti yakolamu ensobi kakati kyenva njagala aseetinge alirakisinge akakkane bulungi nnyo
atandike buto kuba kati egyo emyaka ate bw'olemwa okusetolingiraawo ojja kwekanga nga ofuuse asanyusa ku byalo batamiivu. Naye ba social media inroads baagaye omusajja tomuleka bw'otyo. Bajeeza omukolo ze twamuteekamu ne ze wamutaddemu ng'agenda mu ate ekyo si bwe bikola. Gundi muwala mutegeevu. Kulusumu. Muwala mutegeevu. Ebyo tajja bitunulamu kuba ye kyayagala freedom ye. Dembe. Kati bw'amala okwejjako gundi ajja kwejjako oyo asooka asetolinge. Alowooze bw'anaamala okulowooza ajja kufuna essanyu. Ate bw'aba afuna omusajja ku luno afune musajja ali ku myaka ng'egya omusajja gwe yafiirwa. Myaka 7 65. Kutandikira ku 5 kudda waggulu. Baba afuna. Kati nange nnyinza nandibadde mwesimbamu. Osobola. Osobola. Sisobola. Okusobola obusobozi buvaawo. Omugongo gukyasobola. Nga bwe gwakulemwa ddiggwe. Wagenda okulaba nga gwe saakuleetera kyoyagala. Nze nkyali mutoototo. Mu kyonna kye ŋŋamba nti oŋŋamba nti omugongo gwange gwakulemwa ggwe. Kati tebyogera nibo bintu byemwogera ne balowooza oba muli basiyazi. Kati gwe otuuka otya okuŋŋamba nti sisobola omugongo gwange. Nagenda naawe n'enkulemwa. Ate ekyobusiyazi kibadde kyeta. Anti kakati ontandikirawo okulaba bwe sirina maanyi ga kisajja. Emyaka. Kati gwe walabanga bwe twagenda ku myaka gye nnina nakulemwa. Kati ebyo tobyogerangako ku muntu ate never judge the book from its cover. Akavubuka myaka 35. Tabeetaaga abo abalabye kubanga okuva abadde asoma nga be bamutwalaganya. Mzee Kagati tudduke speed because olina w'olaga.